Siriya biri mukageze kusawanya eno Prime FM josinzo tuliza tukwaniriza ko nnyo omulungi akuliza era josinzira yonna tuli ku mukutu gwa radio yo kyenda mu mwaka muzamwenda Greater Masaka kyenda munya akamuza mukaaga ku kibanja www.primeradio.co.ug oyonga buterevu ku bibanja mpuliza Radio Garden kuita ku Prime Radio FM kyenda mu mwaka muzamwenda ne ku kibanja kya tunein.com toina FM olibweru wa Uganda pereza ampulize kutataganya neso tuliza streaminga kwesa ampuliza headset z'amatugo oba eza ofisio kwasaganya emirimu gya boss neranga bugoberera bintu ge bitambula feedback WhatsApp 0733 leero ampuliza Wednesday ziri 8 kitegeeza nti abakozi tugenda kukola leero omanyi njogera ku ba government ffe tuli mu private sector naye egata ba government babala ozitukira 11 agenda kuteekako embiro ate paka ampuliza olunaku lwa Friday leero nolugudde makati lwakuba taataganyamu nkya break y'amefuga ga Uganda ate ngenda kusoma mwezi 10 tunafanya kazi bila munaffe etambule emyaka ampuliza nkaga mu 3 ejoyinza okwogera ku Uganda abukyanga esajja kula naye nagambye okunyumira obulungi kye bayita amefuga kubanga amefuga g'ensi ya Uganda gwagiri mu kakati waliwo abazaalibwa ku mefuga kwennyini 1962 nembeera mu amefuga ge abasangibwawo ekitegeeza nti okwefuga kw'abantu abo ekyongera okulaga nti waliwo ebiraga nti muntu asajja kuludi in fact muntu yefuga kati okwefuga kw'omuntu oba okwefuga amakulu gaako okuvaayo bulungi gosoko kyenyumiririzaamu ate ogenda okulaba nga kikuwa emirembe ku byeweekoledde mwana ate ogenda okulaba bigaziya ate enkulaakulana y'omuggundu eyawamu ampuliza etambuza ekintu nze Simbwedwan programu yaffe n'olunaku lwo wakati mu wiiki nga tebanaffe tuli banaffe aba Woburens SDA district twongera bategeeza nti tukutusako empeereza era egendeddwa munaffe okulaga enkulaakulana sakuno okuyamba omuntu wa bulijjo emboozi ya Joe nagikomya yabadde yeekuusa ku myaka 2 ejawoze emyaka 2 jjo nga ate olutalo olulala ekuba zibadde nnyingi naye olutalo luyinza okwogerako olubadde lusaanyaawo ampuliza kumpi Palestine ekitundu ky'e Gaza lutandika nga bamaze okulumbagana ampuliza olukalu lwa Israel nakonye ku statement eri eyaluma ennyo Abaisirairi naddala Ssaabaminisita Minister Benjamin Netanyahu nti lwe baalumba Israel ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2023 emyaka egyawoze ejjo 2 yaga nti obulumbaganye buno nga buwedde abakyala abaami ssaako n'abaana buli muntu yali asekera mu kikonde era ng'abuukira mu bbanga kati kyeyongera okulaga nti waliwo obumu nga Isirairi emaze okulumbibwa kati mu kye bayita okuwoolera oluvannyuma lw'ekyo okubeerawo kati baga nti ensi yonna essaawa zino emmundu egitunuza mu Isirairi musajja aga nti lwaki beerabira yaga nti obutambi abannansi ba Palestine nga bajaganya olw'okuba bamaze okukuba Isirairi awabi kumpi kugitira abantu 1,200 n'okuwamba abaaswa 250 ekyo bakyakijjukira naye ekisinga okuvaayo oluvannyuma kyakugamba nti Isirairi erumbye ensi ya Palestine kekali akatimatima abasajja ke bayogerako nti mu Palestine n'abaana bazaalibwa endowooza agijja buto nti ku muliraana waliwo omulabe wo kati kitegeeza akula akyaye omuntu naye nga amukyayire ku kikwate kuba taba na evidence aba amukyayire ku kikwate naye nga talina bukakafu ku mbeera in fact wala bakimutegeeza so lulumbano lw'emyaka 2 ensibuko yaalwo era kiruma nnyo omusajja no Prime Minister wa Israel n'olaba nga musajja ayogera emitaafu gimwetimba
ng'agamba nti lwaki ssaawa zino banenya Israel ye yabitandika. Kubabuuza kibuuzo nti ffe twabitandika, ababitandika temwabalaba. So ng'abayagala ensi yonna bw'ebeera muleera mule bwenkanya ng'oggyeko munywanyi Amerika ampuliriza atambula ne Israel. So bw'owetegeeza ebifaananyi ebivaayo naddala ku international media nga binakunyonyoddeko jjo nti bannamawulire ebibiina ebidduukirize bitongole bangi bafiiddwa abakozi, naye nga kyekuusa ku lutalo olwo kati abasajja nga bagamba nti twagala ensi yonna eramule bwenkanya. Ani yabitandika, bw'amala okutulumbagana yajaganya atya n'ebirala ebiringa bwe bityampuliriza. Kakati enteeseganya ez'Emisiri ng'era bwe natandika ampuliriza okwosa jjo zoolekedde okwengerwamu ebbugumu, era nga wetwogera kakati zigenda kwegattibwako mukoddomi wa President Trump, in fact omutabani omuzaala obukulu, ndooza lwe luganda olutuufu. Ekubana wano mukimanyi nti bw'oba ogenze munafu okugeza bwe baga nti mwana bamuzadde mu luggya, ebazaala omwana omuvubuka abeera oba omusajja abeera avuddemu, bw'abanga alina ensonga gy'aleese gy'oyinza okwogerako ey'ennono, baga nti omwana tumuzadde tumwetegereza, ate waliwo bulipo bonna butukugira omwana oyo okufuuka mutabani waffe agenda okuweebwa muwala waffe. Beetegeeza kati nga wane Buganda beetegeeza mu bimanyi bulungi nnyo nti wabanga yese wankambo ate aleme kwogereza Nantongo ng'olaba nga kiyinza okuba obutafaayo bulungi n'ebirala bingi ampuliriza. Kakati enteeseganya zino zoyinza okwogerako nti zigenda kwegattibwamu abakungu ba Amerika abalala babiri, era nga kuliko akwasaganya ensonga ez'enjawulo era omukungu ow'enjawulo wa President Trump, Steve Witkoff, kati yeegattiddwako ne mukoddomi ne mutabani wa Trump gwe yazaala olw'okuba nti yaganza muwala we, era nga omusajja mukulu ono Jared Kushner yeegase ku kibayita Gaza Peace Plan, era nga wakati wa Israel ne Hamas mu nsi ya Misiri olunaku olwaleero. Kale kitegeeza nti okutuuka kwa bano kigaseewo olunaku olwokubiri olw'enteeseganya ezitali za bwoleke bwenyi ku bwenyi, era nga nabwe kitampuliza jjo zaafundikidde nga tewali alizaati zituukiddwako okusinza ku byavuddeyo. So nabwe kitampuliza nga baga nti jjo engeri gyabadde emyaka ebiri ate ekyade buli muntu yabadde ali mu kasiise nga gantu abasajja tebeefuula. Kuba bwaddamu ne yeetegereza akatambi nga bwe kyali, oyinza okwesanga nga ate akyusizaamu ku nkola y'ebintu ekiyinza munafu okubeera ekyobulabe. Kati baga nti katoni kabaleka wansi nnyo olw'ensonga nti abasajja naye bajjukira emyaka giri ebiri gy'oyinza okwogerako bwe kye bagamba nti kinyola nkoto ekyasemba okubeera omusematalo owokubiri Holocaust yali ku lukawo lwa Bulaaya bwe battira Abayudaaya abasoma mu bukadde omukaaga. Kali n'abasajja baakiraba nti kino lyali ttemu ddene nnyo eryefaananiza liri 1905, kati nga bano baafanga 1000 n'okusoba naye nga bakunukiza 1200. So Netanyahu ampuliriza bwe yabadde atadde obubaka ku mukuto gwa X ku myaka giri ebiri, yategeeza nti Isirayiri ejja genda maaso n'okutuukiriza ebiruubirwa byayo eby'olutalo. Ekyokukomyawo abantu babe baawamba saako n'okwererawo ddala kye bayita bannalukalaba Hamas ne ligimu yaabwe. Era ne bwe kitampuliriza ng'agamba nti ku kiwendo kye baliko ku mulundi guno ekibuga Gaza tekigenda kuddamu kubeera kya bulabe eri ensi ya Isirayiri n'amawanga galiraanyeewo. Kati Witkoff ne Jared Kushner mutabani wa Trump omuzaale obukulu yawasa muwala we ampuliriza kakati basimbudde akawungeezi akayise twogera ku Tuesday, kati nga leero batuuse mu Misiri okwongera munafu okwegatta amaloboozi naddala ku nteeseganya. Kati omutabaganya omukulu ye Ssaabaminisita wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, era nga ye mutabaganya omukulu key mediator gw'oyinza okwogerako naye asuubira okwegatta mu nteeseganya ezo
ate era mu ngeri y'emu n'ensi ya Turuki eyanantabukira Tayyip Recep Erdogan basindise omusajja akulembera ebyekikesi Turkish intelligence okwongera okubegattako era kirabika ng'ekintu kitambula. Kakati ate y'okudda olwa Palestine ku ludda lwa Hamas basindise musajja mukulu Khalil al-Hayya kaawonawo yasumatuka ettemu lya Isirayiri mu Qatar naye nga lyamutwalako omwana we ye n'ategeeza nti kaakano bo baze mu nteeseganya ezannamada infact enteeseganya zennyini ezitaliimu kwekuluntaza yadde okumala ebiseera ye ne basuubiza nti bagenda kukolera mirembe ku mulundi guno. Okumanya obutalampuliriza lwenza okwogerako nti lwakeesi bannalukala ba Hamas bwewetegereza mpuliriza ku bimu ku nsonga enkulu ezoyinza okwogerako ezafulumizibwa ng'ojja ku nsonga ziri 20 naye era bazironzemukko ensonga ezisinga obukulu kuba kati ssaawa zino Netanyahu wagamba nti Gaza tegenda kuddamu kufuuka ya bulabe naddala ku Isirayiri ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu ekitegeeza nti empende zatemeddwa zigenda munafu okulaga nti kyekituufu kyenakulaga kiri mu 20 point program oba 20 piece program yafulumizibwa America nga President Trump yakikulembeddemu ng'erimu kiri nti bannalukala ba Hamas obukulembeze bagenda bukwasa olukiiko ku mutendera gw'ensi yonna Board of Peace nga chairman ye President Trump kutulako bammemba abasajja abali abakulembeze bannanta boyinza okwogerako abateeri antama okuli Tony Blair yali wa Bungereza sako n'abalala era nga nabo kitampuliriza nti nalukala Hamas mu nteekateeka empya eno gyoyinza okwogerako eteesebwako tegenda kubeera na mukono gwonna naddala ku future ya Gaza yadde obuvunaanyizibwa bwonna kati nga bwe kiri nti minisitule ekwatibwako ensonga z'ebyenjigiriza yabanalukala ba Hamas ebyobulamu bwe kityo nti Gaza Strip oba Gaza esuubira okutebenkezebwa gye bujjako egenda okuddamu okuzimbibwa tegenda kubeeramu na mukono gw'abanalukala ba Hamas era nga nabwe kityo bw'eneba emaze enteeseganya zirina bizituuseeko etandise okuddaabulwa n'okuzimbibwa egenda kulabirirwa olukiiko olw'ekiseera nga luliko abakugu ampuliza okuva mu nsi ya Palestine ba technocrats naye nga bakulondolwa butereevu kye bayita Board of Peace naye ng'egenda kukulemberwa President Trump kennyini era ng'ejja kubeerako ne Elisa Tony Blair kino ekikutegeezezaako kati kyongera okulaga nti nga bwe kyali mu 2007 amaaso bwe yalwanagana ne basajja ba Mahmoud Abbas Palestinian Authority ne babasuza ekibuga Gaza ne bakola gavumenti ebaddeyo ku mundi guno si bwe kigenda okubeera tikigenda kubeera bwe kityo kati bino biralamuko okusinza ku mbeera etambula era mu nsonga 20 w'ofumiitiriza eno ensonga nkulu nnyo future gye bayita future governance ya Gaza bwetyo bwegenda okutambula era abasajja okusinza ku biva mu Misiri ekyo bakikkiriza kuba abasajja abakubye emmundu kubwogoloza bwogozi ekyo bakikkiriza kakati yadde Netanyahu yakiziganya ne 20 point peace plan naye alabikanga atayagala kuwulira kya Palestinian Authority kuba bagamba nti Board of Peace yegenda okubeera kalabalaba oba abalondooza abakulu naddala bw'obukulembeze bwa Gaza Strip oba Gaza City n'ekitundu kyonna kigenda okulembera abakugu okuva mu nsi ya Palestine kani nga bagamba nti ate ensonga z'obukulembeze ez'olwannanda lw'e Gaza zikwasibwe Palestinian Authority ya Mahmoud Abbas kati Netanyahu yakiziganya ne 20 point plan eri peace plan eya President Trump naye ate we baayogera ku nsonga ya Palestinian Authority okubanga erina obukulembeze bwa Gaza Strip awo neyeesikamukko ng'agamba nti kaakano tebagala kuwulira akantu konna akeekusa ku Palestinian Authority ng'erina obukulembeze mu kitundu ky'e Gaza kubayo omusajja agamba nti Gaza empya tegenda kubeera mu mpulunguse yonna y'abanalukala ba Hamas sako n'abantu abatali bamu oba ab'enjawulo kati era mu ngeri y'emu ensonga endala gy'otabuusa maaso Israel butya bw'egenda okwejjula okuva mu nsi ya Palestine
kuba kati eyo nsonga yabadde yakuna ekyali mu kagumba wegoge contention kubanga peace plan ya Trump ega nti amagye ga Israel gajja kwejjulula okuva mu Gaza Strip naye nga balina bye bagoberera. Gaza etuuse ku mutenda ogwetaagisa ku nsonga ezitali zimu. Enkulaakulana etuukiddwako eri etya kati ng'enjuyi zonna zimala kukkiziganya nti Israel eveeyo batevaayo ne basajja baayo abalwanyi era nga bakulaga nti kyebayita troop withdrawal kyebayita proposed purgond stages in fact emitendera gye bagala okuyitamu first stage bagamba nti eno egenda kuleka ebitundu 55 ebyekibuga eky'e Gaza nga biri mu kontrol ya Israel. Iyo stage number 1 nti okusinza ku plan from the White House Israel butaba egenda okuva mu kibuga ky'e Gaza 55% eya Gaza Strip ejja kubeera mikono gya Israel. Then omuteeko ogwokubiri bajja ebitundu 4 ku buli 100 in fact 40% ng'ekyali mikono gya Israel. Then final bagamba nti 15% ebinzo nti Israel ejja kubenga ekyaliko mu bitundu 15 ku buli 100 nti tevireyo ddala. Era final stage ejja kuba security perimeter kuzimba Bugwe era nga bagamba nti Gaza okumuggyako engalo ng'ali properly secuwa nti tasobola kuviirako kafeesa minyira ku nsonga ziri zitali zimu. Kitegere mugana wa tubaye tukyagezaawo kumenyaamenya ensonga zoyinza okwogerako ezisinga ku zinnaazo obuzito bwe kiba nti emirembe gya Palestine ne Israel ensi gyetakabanira ginaatuukibwako. Ensonga ya Israel butaba egenda okuva mu kibuga eky'e Gaza era okusinza ku biri Emisiri bakulaga nti n'abasajja abateeseza bannalukala ba Hamas bakyakiremeddeko nnyo olw'ensonga nti okusinza ku nteesa eya Israel engeri gyegenda okuva mu kibuga ky'e Gaza kikulaga nti ebbanga likyali ggwanvu. Omusajja atukira okutegeeza nti ngenda kumaliriza kuzimba lukomera olw'ebyokwerinda so kiyinza otwala ebbanga litamanyiddwa kuba abasajja bagamba nti katusoke tuziddemu tuzimbe Gaza Strip tetugyikirizaamu mikwesese tegenda kubeera mu kkolero lyonna lyakyakulwanyisa ate era ng'efugibwa obukulembeze obulala kale kitegeeza nti babeera bakuddemu amannyo bannalukala ba Hamas. Wensemyo nga nkulaga nti abasajja bagenda kwejjulula okuva mu Gaza mu mitendera egiwerako kyebayita complete withdrawal era nga stage esooka ampuliriza Gaza ejja kubeera mu mikono gya Israel n'ebitundu 55 ku buli 100 55% era ebeesinga kontrol ennene. Kati stage 2 ampuliriza ekontrolinga ebitundu 4 ku buli 100 ate stage esembayo ejja kuba erabirira Gaza n'ebitundu 15 ku buli 100. Kati omuteeko ogusembayo nga bamaze okuzimba Bugwe nga bwe walengera Amerika gwe yazimba ku nsalo yawula Mexico ku nsi ampuliriza ya United States of America nti security perimeter eno ampuliriza egenda kusigala ng'eteeke ekyali mu kitundu ky'e Gaza okutuusa nga tewaliwo okutya kwonna naddala okwokuddamu okulumbagana. Era kati nawe kitubaga nti ekigambo kino kiyinza okwogerako ekya Israel withdrawal kirabika ng'ekiri vague kubanga abasajja tebakakasa bulungi kuba bw'ogamba nti tusuubira okwejjulula naye nga tulaze kye bayita time frame kisigala tekitegerekesa bulungi kibuzaabuzaamu liyebuzaga nti tutya tugenda kikola tutya nga wabeerawo embeera ez'engeri ng'eyo. So tewali clear timeline naddala ku kye bayita complete withdrawal eya Israel okuva mu kitundu eky'e Gaza era bagamba nti muteeseganya zigenda maaso e Misiri ekiwayi ky'abannalukala ba Hamas kyagala okumanya time frame y'ekyo ki. Kati era mu ngeri y'emu ne maapu egabanyiziddwako amaka g'obwa president aga White House ag'obw'Amerika bakulaga nti maapu ezo tezikwatagana butereevu ne Israel zerina kitundu kiwa erina emmotoka ebirwanyi ensalo za Gaza entuufu tezakubiddwa bulungi saako n'ebirala bingi.
kati nga bagamba nti waliwo akakumba wegugaawo titebetikidde bulungi nnyo. Kati era mu ngeri y'emu ebiseera eby'omu maaso ebya Netanyahu nayo nsonga, era gye buvuddeko Ssaabaminisita w'ensi ya Israel bagamba nti ye musajja yekka akyalemedde ku lutalo mu kitundu ky'e Gaza ne Palestine mu biseera byabwedde mu bukulembeze, era nga bagamba nti bamemba ba kabineti abamu abali ku ludda olulala gye bayita ba far right bo bagamba nti balinganga abagala okuva mu gavumenti ey'omukago okubajjukira nti bagatta ebibiina era ne bagatta ebintu okusobola okukola omukago gwayita Benjamin Netanyahu. Kati nga bagamba nti singa Netanyahu kati ensigo esongamu nti wabeerera Ssaabaminisita wa Israel yasinze okwogera ku ky'okuwakankula olutalo ku nsi eya Palestine mu kitundu ky'e Gaza. Kati kyategerekese nti future ya Netanyahu atunulirwanga kali ntalo naddala ku nsonga eza Palestine mu kitundu ky'e Gaza. Kati abamu bagamba nti naye ayinza okuba naye kati afuuse ensonga, kuba Hamas oyogera ku Netanyahu n'obagamba Netanyahu buli muntu ogenda okulanga ayinza okufunamu akasatiro olw'ensonga nti ate enkola y'ebintu egyoyinza okwogerako nti ebadde endalamu ngera tubirabye bibadde biralamu kampuliza okubyerala musajja oyo wabeera ku ntebe y'obukulembeze. So bagamba nti baminisita abamu, in fact bamemba ab'ebibiina ebirala abayambako okukola gavumenti namukago coalition government emuleeta nga Ssaabaminisita, abamu balaalise nti bwe bitaakome tuli beetegefu okutaasa amannya gaffe tusooke tukiveemu okutuusa omusajja waliraga ki ekituufu kyayagala okugoberera. Kati mujjukire ku ntandikwa y'omwaka guno Netanyahu ne Trump bw'oyinza okwogerako kati be ba architect ku ngeri gye bagenda okuddamu okuzimba Gaza bupya, gye bagamba in fact bagenda gituuma gye bayita Riviera, era nga mumpimpi nti eno eviiriddeko abantu ba Palestine bangi okufuuka emomboze engeri gyegenda okufuukamu ate amata obuta, kubanga bo benyiringiri Netanyahu ne Trump bo balina plan gye bagala okuzimbamu Gaza Strip oba ekibuga eky'e Gaza, era nga bagamba nti oba Israel bweyitereera omusajja ono Benjamin Netanyahu aliyingira mu byafaayo ku lukalu lwabwe, nti omusajja yiwawo omubiri naye ng'agenda okufutiza abasajja banalukala bano aba Hamas abatabadde bangu nnyo. Kati nabo kityo bagamba nti Netanyahu ng'ogyeko ekyabaminisita ba kabineti abatisizatisiza okwabulira omukago ogwamuleeta, kati musajja Katonda ono gye buvuddeko ayina emisango egyekuusa ku nguzi corruption trial, era nga bagamba nti singa otali okumekerezebwa ne munda eno mu Israel bamutwala talinnya, nga bagamba nti tomanya mu kaseera mpoyo kaaga kiyinza okukyukamu kugenda okulaba naye nga bamufuukidde akayinja mu ngatto. So nabakitambuza bagamba nti pulaani eno envannyuma egyoyinza okwogerako nti eyinza okubeera endalamukko. So nabakitambuliza bagamba nti kakati nti singa wabeerawo ekitatambudde bulungi, enteeseganya ne zigaana okuvamu akalungi, kati then buli muntu amaaso agatali ku Netanyahu banansi bagamba nti kale kituufu basajja baatulumba emyaka 2 egiyise twalumbagana Palestine mu kitundu eky'e Gaza, enteeseganya zitandise Misiri bwe zitavaamu kalungi, abamu abasomera mu baasa bagambye nti kati akasooto kayinza okudda ku Netanyahu ng'omuntu gwe bagamba nti musajja yewakula entalo apuliza okutuuka ku kino. Ejjukira nti ate waliwo n'okulonda mu nsi ya Israel yadde nga Netanyahu bino abitambuza, kitegeeza nti no peace plan bajja kuba bakyazimba ekibuga ky'e Gaza ate nga mu 2026 Israel ejja kubeera mu kalulu, kati athani kijja kuba eri kusalawo bajja kuba kujja kuba kusalawo anaaba yeeyongedde ekisanja gavumenti in fact banafuna obuwagizi ku lw'ekibiina kyabwe okwongera okukola gavumenti bw'anaaba azze ebbali kitegeeza ate gavumenti neddako ejja kumunafu erina okutambuza ekintu. Ensonga eyokusatu, Isirayiri eruubira okulaba nga Hamas teddamu kuba na kyakulwanyisa kyonna, era nga jjukira nti olutalo lw'olengera olw'okulumba ekibuga ky'e Gaza kigenda kunafuya bannalukala ba Hamas, era Netanyahu agamba nti ye tajja kussa mukono okutuusa nga akabinja kano konna kasatuddwa oba kasaanyiziddwawo
era nga jjukira mpuliriza mu kye bayita peace plan ziri ensonga 20 za Trump. Zirimu akakwakulizo aka Hamas okuteeka wansi ebyokulwanyisa, infact okugibwako ebyokulwanyisa. Naye gye buvuddeko n'emirundi egibaddewo egy'enteeseganya egisoose, bannalukala bano baagana okuteeka wansi emmundu, era nga bompimpi bo nga bagamba kino balikikola nga ensi emanyiddwa nga Palestine emaze okutondebwawo n'ensalo zaayo ne zimanyibwa. Katano wakyaliwo kagumba wegoge. Era mujjukire nti mu kwanukula era ku nsonga eno Hamas yavaayo n'ekitegeeza nti byonna tubiteesa naye tetunakyogerako ekyokuteeka wansi emmundu. Kati na bompimpi nga bagamba nti kirabikanga peace plan namba 20, peace plan 2, ensonga y'abasajja bano bakulamu amanyi nga tebalina mmundu, ekyo bakyakiganye. Kati abasajja bali ku bukwakulizo bwe bali Misiri. Steve Witkoff ne Jared Kushner mukodomi wa president, in fact mutano wa president omuzaalo obukulu wa Trump, yawasa muwala we, yawasa muwala we. Kati kitegeeza nti nabo begasse mu nteeseganya za Misiri okwegatta ku musajja Sam Milisa Alithani ow'ensi eya Qatar, balabe ekyo kigenda otuukibwako. Kati mujjukire nti muganda lya wiiki Netanyahu ye agamba n'okuwerako kwonna, ne muganda lya wiiki yakiddamu nti Hamas erina okugibwako ebyokulwanyisa. Era nabwe kityo nga bagamba nti ekibuga Gaza ekigenda kubeera demilitarized, nga kiyinza okwogera ku kibeere ng'ekibuga ekitukuvu, kubanga bompimpi yagamba nti balina okugoberera the easy way oba the hard way. Kati gw'osalawo tugendere ku kirungi oba tugende ku kiri ekikumu. Enkola ennyangu naye nga atetegerekeka ate nga ya mirembe, oba tunywere kweri egyoyinza okwogerako engumu ate ng'enza okubeeramu ebuzaabuza. So ekyo musajja kikona kampuliriza. Kati ensonga endala yeeno nti ensonga eyogerwako ey'okuyimbula abantu abaakwatibwa eyo ekyali nsonga nkulu nnyo, kubanga peace plan ya Trump ku nsonga ziri 20 erambika essaawa 72 72 hours ez'endagaano okubanga etuukiddwako okulaba nga bayimbula ampuliriza bonna boyinza okwogerako abali mu buwambe, abakyali mu buwambe, abawambe bwange nakusoma mwezi 7 Oktoba 2023. Enteekateeka egamba nti bonna bayimbule, era nga kirowoozebwa okuba nti bonna 48 abakyali mu mikono gy'abannalukala ba Hamas mu Gaza, era nga kirowoozebwa okuba nti 20 bakyali abalamu, abo ba Hamas bakikkiriza, era bagambye nti tugenda kubawaayo bonna. Ne Israel nabo erina okuyimbula abali bakwatibwa mu biseera biri ebyo ebikwekweto n'ebirala bingi. So bompimpi Trump yagamba nti bano abawambibwa singa bayimbulwa amangu kijja kendeeza ku kaliga bitya kati akaliwo mu bompimpi. Era nabwe kitampuliriza nga bagamba nti kiyinza okwogerako nti Netanyahu kiyinza omukakkanya, era abasajja nga bagamba nti singa terutuuka Oktoba 13 waliyo omukolo, in fact yebbalaza ejja gye bayita Jewish Holiday Sukkot, bagiyita Oktoba 13. Kati bawadde ekyozo nti singa abaana 20 abalowooza okuba nti balamu bateebwa 13 Oktoba terunnatuuka yebbalaza ejja, kiyinza okukendeza okubunkenke. Era nabwe kityo Hamas okusinziira ku kyeyanukudde n'efulumya 10 points, bo bagamba nti kituufu bonna abawambe otuli beetegefu okubata, era nga bagobera kye bayita exchange formula. Byampankuwe kankuwa 2 nange nteerayo 10 kubanga ono alina bangi, naye ate ye tababaddeeko. In fact Yesu yakwakulizo ke tabaliiko nnyo okusinga nga ennengere ku Netanyahu. Era abasajja muganda okukulembera si kyangu nnyo, si kyangu okulembera naye ng'ogesa kutebenkeza nsi, naye nga ne mu nsi yomwenyini bakutaddeko akazito. Abasajja bakkiriza exchange formula ejja kubeerawo, era nabwe kityo gye bayita Trump formula oba Trump plan, ampuliriza egobererwe awatali teekawo kakwakulizo konna. Abasajja bagenda nti beetegefu okuyimbula be baawamba, kirowooza okuba nti waliwo nga 20 abakyali abalamu. Kati bo bagamba nti katubayimbule then oluvannyuma tulabe ate kigenda okudiira. So kitegeeza nti enjuyi zombiriri okusinziira ku kyafulumiziddwa
Hamas yakkiriza nti erina beyawamba bekyalina era nga bakwekeddwa mu bitundu ebitali bimu naddala mu kibuga eky'e Gaza. Abasinga obungi abamu baafa baga nti bakyali 48 naye ng'essuubiri likyali ku 20 abalamu, ekitegeeza 28 baafa mu mbeera ezitali zimu, oba battibwa oba bafa embeera zonna ebirala bingi. So nabwe kitampuliriza nti enjuyi okwesigangana zombiri kikyali kizibu. Omwezi ogwedde Isirayiri yagezaako okutemula musajja ono Khalil al-Haya bwe baali mu nsi mu media bureau ejjonze okugerako eya Hamas mu nsi ya Qatar mu kibuga Doha. So Netanyahu weetuuka otegeeza nti bonna abakwese abakulembeze ab'okuntika aba Hamas tujja kubalumbayo gye bali. Kati nga kitegeeza nti omwezi oguwedde Israel yagezaako okutemula omusajja mukulu ono Khalil al-Haya naye era bamusuuza omwana, infakiti omwana yalugenderamu saako n'abantu abalala, infakiti balinga 2-3 bwatyawo. So ng'omukulu agamba nti enjuyi zombi tezeesigangana, nti kiyinza okubeera bwe kityo ate netuwira nga Isirayiri eri mu lukwesukwesu lwakupanga kutta Khalil al-Haya kubanga ebadde ng'ettaba esse bangi, naye bakulaga nti management composition ekyatambula, amatabi gakyaliko amakoola, basajja gye bali ab'amaanyi era bakyatambuza ekintu. So nabwe kitampuliriza nga bakulaga nti air strikes ku Doha gye buvuddeko zoyinza okwogerako zaali zirubiddwamu okutta Khalil al-Haya naye nga ate ye mutabaganya omukulu naddala ku nteeseganya ezitali z'amaaso ku maaso, infakiti ezitali zagasimbagana bwenyi ku bwenyi mu nsi eya Misiri, mu kitundu kiri ekya Sharm el-Sheikh, ampuliriza ezatandise ku lunaku olw'okuusa jjo. Kati nabwe ekyo kikyaliwo, kiri bakikkiriza tugenda kuyimbula then naffe tulabe nga tubaako embe gye tugenda okutuukako. Kati kitegeeza nti Sharm el-Sheikh mu kya Misiri ensonga zino zirina okukolebwako ate abasajja bazikiriziganyeko. America esindise Steve Witkoff emugase ku ttiimu eriyo, kati ne basindikirako ne mutabani wa Trump eyawasa muwala we Ivanka, muwala omukulu ampuliriza, era nga omulenzi oyo Jared Kushner ku myaka 44, kati special name in fact naye mukungu muwabuzi wa president niye yasindikirwa, era bali bakayana nti nkola yawona alya n'olyalya ne president alonda abaana ab'omunju bakoddomi era atowulira muganda wange ne bagamba nti mukulembeze alonse mukoddomi okubeera omuwabuzi. Kati ne mu America gye abasajja bene gye babikoppa, President Trump omutabani yawasa muwala we amuwabula, ekinaane gye kiri mu nsi gye simanyi ng'omutabani yawasa muwala wa president naye nga amuwabula. So kitegeeza nti naawe atakikola buli muntu akwewuunya bw'obanga oli mu bukulembeze nti ng'olina ababo, kubanga omutabani abeera yatwala muwala wo we yabeera mutabani ddala muganda wawe, kubanga akuma interest ez'obulamu bw'omwana oli either nga abeera musanyi n'ebirala bingi. So kakati ekitegeeza nti yabeera ku lusegere. So abali bakyogerako nti family y'abaluganda bakona ab'emikwano ebitera okubeerawo kubanga nkola gy'oyinza okwogerako mu zaŋŋanda kusembeza then okubaako ebintu byebatambuza. So ntekinga akabule katono nnyo byakudda n'ekitundu ekisembayo twongere okwetegereza ensonga ziri 20 zituukikako oba tezituukikako, then way forward n'okwongera okwetegereza ziriwo eziyinza okubeera enzibu bannalukala ba Hamas okwongera munaffe okutuukiriza. Kati ng'ekyokubajjako emmundu basajja bakyagamba bukulembeze tujja kubuwaayo naye ffe tujja sigala nga tulinze Palestinian state egenda kubeera etya n'ebirala ebiyinza okutambulirako awo. Economic Development Plan ebaye bagamba nti akusinga amaanyi nigwo okutta agukubisa. Bw'olaba omusajja engeri gy'atandika okuteeseza ensi olumu nno kirimu okijja kubanga kibaga nti modern imperialism, omusajja n'asinzira mu nsi yo n'akuteeseza era n'agamba nti kino kyogenda okukola kubanga akulengera nga obwetengereze bwe tubusobola nti we bakulekera obakuwa omukisa okusigala nga weetengeredde olina by'otaakola bulungi. Kati omusajja n'asaba n'agamba katukuteeseze bwe kiti kubanga weewuunye amateeka gagenda okukola mu nsi gye bagamba nti gyafuna obwetwaze mu 1948 myaka gyadda kuba Uganda yankaga mu 2 naye ng'enteeseganya ezigendera okukola ewaayo zikolebwa mu nsi ndala.
zikolwa mu nsi ndala abasajja ne bagamba nti mugenda kukola bwe kiti ne bwe kiti naye abasajja nabasigala tebawadde emitwe gyabwe gyonna kuba Hamas yekugamba nze nja kuteeka wansi ebyokulwanyisa naye kansooke mmanyi ensalo zange nga Palestinian state ziri luddawa kati be balimu empeke ne bagamba nti owange abasajja tebaggwamu basigazamuko ka content asigala ajjukira nga nti kakati bina tebiweddemu kati then kyekigenda okutambula kati gye bayita Trump Economic Development Plan ampuliriza egendera okuddamu okuzimba n'okwongera okulabisa Gaza ekitundu ekipya era nabwe kiyinza okwogerako nti panel of experts ey'abakugu bayinza okwogerako abayambako naddala mu kukola kye bayita ekibuga ekyomulembe so byemu ku ebyo ebiyinza okwogerako ebyogerwako nti zebayita miracle cities oba ebibuga ebyamagero bigenda kukolebwa mu kitundu ekya Middle East kati nga bagamba nti ebitongole ku mutendera gw'ensi kyonna wakati mu kunyweza ebyokwerinda saako n'obukulembeze kati bagenda kusikiriza amawanga amalala okwongera okusiga sente mu kitundu eky'e Gaza ne Middle East okutwaliza awamu babawa emikisa okutondawo emirimu then ne bannansi bagibawo emirimu n'abali badduka mu Gaza basobole okudda kati baga nti future ya Gaza era President Trump n'asuubiza tugenda kuteekamu gye bayita economic zone special era ngena mpuliriza genateekebwamu in fact kiyinza okwogerako economic zone ebyobusuubuzi bigenda okutojerera misolo mitono ate nga miwendo gisoboka n'amawanga gasobola gajje zibanga zibbaza bwe zityo jangu otunde tunda ku layisi bantu bajjumbire gumonafu kikwate n'ensonga esinza okumyawo essuubi nti teri munnansi yenna egwenza okwogerako agenda kukakibwako fulumizibwa Gaza era mbompimpi abagala okukivaamu emirembe basalonge bagamba nti nze nvudde mu kibuga ngenze mu kyalo ekyo gwokisalawo naye twagenda kubeerawo nteekateeka yonna eyakozesa maanyi kufulumya muntu kibuga era nabyo bagamba nti anaaba asobodde okukifuluma mu mirembe ogwo omukisa weeguli then gwe kinaaba kiremye naye nteekateeka weeri kati nga bagamba nti era mu ngeri y'emu bajja sikiriza abantu okuteekako emikono gyabwe bayambeko okuzimba ebbeta Gaza ekiri kyegambe nti kiddamu kiri basajja batesiza eri waabwe ne bakutesiza gwewo kyekiri nti akusinga amanya kubisa ne gwokutte otesoyinaga nti nedda kino kikole bwoti naye nga wewawukale okuwangana amagezi si kibi ne waliwo atesa nga akulagira so abamu ku bakyalimu ku mpeke bagamba nti binaakolera ddala biyinza obutakola so kati Misiri yesalawo binaatamba tebiyitambule kati mbompimpi aba Hamas bakkiriza n'ebiwayi byabwe byonna tebagenda kuba na mulimu gwonna ku bukulembeze obw'ekibuga ky'e Gaza mu butereevu oba mu kuteetera n'omuntu omulala oba mu ngeri yonna kati nabwe kityo n'ekiragiro ekirala tewaliwo mu kwesese yadde weapon production facility egenda kukirizibwa mu kitundu ky'e Gaza ebyokuweesa ebyokulwanyisa okubitereka saako n'okubikukusa wansi mu ttaka ebyo byonna tebigenda kuddamu era mbompimpi bagamba nti ttano zonna eziriyo zigenda kubamu bamusayinzibwewo then zidde muzizimbibwe otekewo ebizimbe kati then omutende oguddako kye bayita demilitarization of Gaza era nga yegenda kutandika wakati mu kulondoolwa okuva mu batunuulizi abeetengedde okuva mu mawanga ag'enjawulo independent monitors era nabwe kityo okujja kubeerawo ampuliriza okwetegereza mundu ki ezitakkirizibwa kitundu ki tezirina kuyingira kati nabwe kityo Gaza empya eruubirirwa okuleetawo kye bayita prosperous economy ebyenfuna ebigenda okunyumira buli munnansi n'oluvannyuma ate kisobola n'okusikiriza saako n'okwagalibwa amawanga malirwana bw'otegeeza ensi zino zitaba mu ntalo ne wetegeeza engeri gye bakolamu ebintu byabwe ate bo bakulaga nti value for money gyeri
basajja bateekateeka zi California zaabwe ba California ziri ezoogerwako booge bateekateeka California ng'olaba dda mu butuufu nti isize zino ekitegere ezirembegeeramu amazzi bibuga biteeketeeke bibuga biyonjo amasannyalaze tegavaavaako n'ebirala kati bimu ku ebyo biyinza okwogerako yaga nti tuli mu kitundu ekyesimisa olinga birajjaraga nti ekitundu kino kati kyesimisa era kyegombebwa kaakati era mu ngeri y'emu garanti egenda kuteekebwawo eri banywanyi mu byenkulaakulana ssaako n'ebyokwerinda nga bagamba nti kaakano wagenda kubeerawo security garanti okuva mu bannamikago nga America egenda obakulemberamu balabire ddala nti bannalukalala ba Hamas ssaako n'ebiwayi bye bateetera nabyo tebalina kakwate konna ku katabanguko akayinza okubeerawo naddala mpuliriza mu nsi egyinza okwogerako ya Palestine. Kati ensonga yabadde nkulu nnyo. America wegenda okulaganira n'amawanga ga Buwarabu ne ba international partners okuzimba oba okuteekateeka kye bayita International Stabilization Force ISF. Nti amawanga ga Buwarabu agamu agakolagana ne America ssaako n'amawanga amalala ag'ensi yonna bagenda kukola contribution y'abasirikale omugenda okuva ekibinja ekibatuumya International Stabilization Force nti kimpulidde kamenya then embeera tereere nga bolengera MONUSCO mu nsi ya Congo yaddeyo tekola mandate kweri gyinza okwogerako eyinza okuyambako negula compound ne babudamya ababundabunda naye bwabirawo ate emundu eseka olumu tebayingira bakiyingiramu. Kati eno International Stabilization Force omulimu gwayo gugenda gwa kutendeka ssaako n'okuwa obuwagizi eri ejjera Palestine, in fact poliisi ya Palestine, abasajja n'abakazi banaaba balonze okwongera munaffe okutendekebwa n'okubawa ku buyambi era nga bajja kwebuuza ku nsi eya Jordan ssaako n'ensi eya Misiri kubanga bo balina obukugu mu field eno egyinza okwogerako ey'okutendeka. So bagamba nti police force eno ejja kola nga long term good solution ku internal security y'ensi ya Palestine. Si bino nti akawayi gundi kafugibwa banalukala gundi bafuga akatundu bwe kati. So bagala bateekewo embeera gyinza okwogerako independent ebintu birabike nga ate biralamu. Kati era mu ngeri y'emu nti kye bayita deconfliction mechanism era egina kuteekebwawo abasajja ng'egye bateekateekamu ampuli za Gaza ekiringanga Palestine kati ensi eringanga ensi empya ku kitundu kino ekibuga kye Gaza okusinza ku basajja ng'egye bateekateekamu nekibafumba kakati bakolaga nti kiringanga ekintu kipya olw'ensonga nti abasajja bagala kulaba nga emirembe gibeerawo ddala gyenkomeredde. Kati mwabaddemu akakuliza akalala nti singa Hamas egezaako neyeekuluntaza oba okuzira ebiteeso mu kibayita 20-point peace plan kitegeeza kibayita ekikwekweto ekya IDF kijja genda maaso era nabwe kityo nga bagamba nti abajjage bano abakwatibwako obuyambi bajja bakkiriza okugenda maaso n'okutuusa obuyambi eri ku bantu abwetaaga then ekikwekweto ky'okukuuma ebitundu ampuliriza ebiteeka Israel mu mbeera eyakalembereza ebijja genda maaso n'okuteekebwamu obukuumi then n'ebikwekweto ebyokusindiikiriza ba Hamas bisigala nga bikyagenda maaso. Kanfunikire neeno wagenda teekebwawo enteekateeka ez'okuteesa zebatuumye interfaith dialogue. Musiraamu si musiraamu, muyudaaya si muyudaaya, muyudaaya mukatuliki musiraamu, zibayita interfaith dialogue era nga mubumpimpi zigenda kuteekebwawo okwongera okukyusa endowooza goleme kirowoozako nti ono atali musiraamu abeera mu kafiiri. Kati ezo bayita interfaith dialogue process egenda okutambula nti omwaleme kukirowooza nti owenzikiriza gundi ye mulabe we era nga mpuliriza kirubiddwa mu kugenda mu maaso n'okuteesaganya abasajja bano n'abakazi balabe nga bafuuka omuntu omu bajjukire ekiri nti si ddiini yokka naye basooka kubeera na musaayi nga tebanaaba kubatuuma mannya kubanga kiraga nti mwena muli muntu omu olina omusaayi
era munnange tewasana kubeerawo mbeera ampuliza lwaki musikanga n'ebitogi sako ne bannammwe. WhatsApp namba yaffe ya 0793 kampulize ku banywanyi wano katono nnyo naddala nga tutuuse embeera okufundikira naddala obuweereza bwaffe olunaku lwaleero. Kati n'ensonga mpuliza enamba 20 yabadde nti Amerika egenda teekawo kye bayita omukisa gw'okuteeseganya wakati wa Israel ne Palestine okusobola okukkiziganya ku kye bayita political zone, nti katundu ki ekoyinza okwogerako ebeere political headquarters bwe bityo ate era mu ngeri y'emu nga kikolebwa mirembe bombiri, in fact Israel ne Palestine bombiri nga weebali. Basajja bali balonda Gaza Strip, East Jerusalem ne West Bank nga bitundu ebikola Palestine. Newe twogera mpuliza ebitundu biri dominated abasajja Abaisiraeli bw'obalabalamu ne plan eri engeri bagenda okutaamu Gaza si yonna kugita mulundi gumu si kyangu nnyo mugananga sebo